era ne mu kire kikesezza olunaku olwaleero okusinziira nno ku magye ga Russia gategeezezza nti baliko ebyalo 3 bye bagenze maaso n'okeka nti beddiza mu kitundu ekiyitibwa Donetsk n'ekitundu kye bayita Kharkiv. Bangera okuba nti baadivansinga Abarussia baadivansinga babawamba kasita bawamba nga balangirira nti kati wano wafuuse waffe kyekibadde ekiruubirirwa eky'eggwanga lya Russia ekisingerera okubeerayo ekinene wakati mu lutalo. Kaakati balina ebyalo ebirala 3 babiwambe mu region eyitibwa Donetsk, region eyitibwa Kharkiv. Mu kaseera kano abo babeera bafunye achievement omu Russia bino nagambye nti byakasuka okugenda eri ebyo bya abikola mu ngeri ya kubuzaabuza olutalo olutuufu lwalwana lwakuwamba bitundu by'eggwanga erya Ukraine era nga mu kiro ekikeesezza olwaleero alina ebitundu 3 byasobodde okuba nti awambye. Ab'obuyinza sayidi eri muna mu ggwanga erya Ukraine mu nkola ya Russia ey'okubuzaabuza Ukraine nga bwe bawamba ettaka lyabwe. Kakati Abarussia kye bakoze babadde bali mu kuwamba ebitundu biri byenkubuulidde ate era ne basumulula fire mu bbanga. Ukraine etegeezezza nti Abarussia basindise drones zibadde nga 9 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Bagamba nti abantu nga 7 be bagenze maaso n'olweka nti bafudde basindise drone kubaddeko n'emizinga. Era ebibuga nga 5 bye bigenze maaso n'olweka nti region zinga 5 ze zikubiddwa Abarussia mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Ukraine era mu mbeera ey'omunafu kyalina kyakasuka nabo basobodde okwevaamu ne balumba munda mu ggwanga erya Russia basindise drone. Abarussia bagamba nti zonna 48 basobodde okuziriperinga era nga babaddewo 3 ezibadde zoolekedde ekibuga ekikulu kye bayita Moscow. Ukraine era etegeezezza nti region eyitibwa Kursk bagenze maaso n'okeka nti bagirumbye. Waliwo eddwaliro erigenze maaso n'okubeera damaged mu bulumbaganyo obukoleddwa n'ezimu ku apartment side wano era nga waliwo omuntu omu afunye ebisago okusinziira ku regional governor gwe bayita Alexander Kenstein omu Russia. Ukraine ebalumbyemu kaawo mu kitundu ekiyitibwa ekitundu ekyo ekiyitibwa ekya Kursk. Amagye ag'eggwanga ettibwa erya Ukraine gagamba nti basigadde bakyali active mu bitundu ebimu ebitonotono e Kursk newankubadde nga Russia ategeeza nti bano yabamaliriza n'omukulembeze eggwanga lyabwe gwe bayita Putin najja n'alambula ekitundu ekiyitibwa Kursk. Russia ng'emaze okuba nti munnange ekyeddiza Same region y'eggwanga ettibwa erya Ukraine. Abasajja Abarussia bategeezezza nti mundu ezzemu kulabika nti evugira ddala Russia eyagala kutwala region yonna kaakati eno eyitibwa Same. Jjukira nti Zelensky yategeezezza nti abasirikale emitwalo nga5 be baleeteddwa wano Same kaakati buli kubeefuka Russia afungizza ayagala kutwala ekitundu ekiyitibwa Same. Ate era nga tutegedde nti Abarussia nga bagenda maaso n'olweka nti balipootinga zibadde ennomba 53 mu 724 ezikoleddwa ku kibuga ekiyitibwa Pokrovsk. Abarussia nga babadde balumbe kale eddwani okutwaliza wamu bwe lityo bwe libadde likyatambula. Naye ekibuuzo kibadde kiri nti abasajja bano abayitibwa Abarussia ebyaddala ebyokulwanyisa bino ebiyitirivu bye bakuba ku Ukraine babijjawa? Okitegeera babijjawa buli lunaku ne bagenda maaso n'okabika nti balwana buli lunaku. Kati ate enwana yaabwe bagambye nti waliwo eddwano lyennyini kyonna kibagambye eri Russia gyalwana okuwamba ebitundu eryo bayite eddwano lyennyini. Bino ebisigadde okwekasukira Russia ekikola kubuzaabuza na kubafuula bize kumbe eri mu kuwamba. Naye waliwo lipooti yafulumizibwa gye buvuddeko. Twagala tulabe eggwanga lya Russia lino bakikola batya. Abasajja bakasuka buli lunaku atirale drone n'ebirala tebapowa. Kati katugambe nti ennaku 19 ng'ogyeko ennaku entono nnyo ezibaddemu ceasefire basigadde bakasuka. Kakati okunoonyereza gye buvuddeko kwakoleddwa omukutu oguyitibwa CNN gwa ggwanga eritibwa erya America gwategeezezza nti Russia akaseera kano efulumya amakolero g'eggwanga erya Russia agafulumya ebyokulwanyisa byekozesa mu lutalo oba byeyina oba katugambe ne byetunda. Russia is producing 3 times more artillery shells than US and Europe
for Ukraine. Abarasha ebyokulwanyisa bibafulumya buli lunaku, buli wiiki, buli mwezi bingi emirundi 3 okusinga Amerika byakola n'amawanga ga Bulaaya gonna. Teweewuunya kino kitukubuulira. Owulira nti leero bakase emizinga bwegiti, leero bakase drone bweziti, leero bakase rockets bweziti, leero zibadde glide bombs. Abarasha bakola ebyokulwanyisa kaakati okusinga eggwanga eddala. Amawanga ga Bulaaya gonna bw'oba gagasse ng'ogasseko ne munywanyi waabwe mukama waabwe Amerika, Russia bakubisamu emirundi 3 mu kufulumya. Tetwogera ku byekula edda biri eby'amaanyi, naye bino byakozesa mu lutalo buli lunaku. Afulumya emirundi 3 okusinga abalala bonna. Kati kyova olaba nti abirina mu bongi alina bogi abasajja bayitibwa Abarasha. Kakati CNN ripooti yabwe egamba bweti nti Russia efulumya ebyokulwanyisa atirale munitions emitwalo 25 buli lunaku. Yensonga lwaki nti bw'oba osuubira nti Russia asobola okuva mu lutalo kati oba weerimba atirale nga temulimu zi ballistic zino zasuubirwa bukuba naye zibayita atirale shells oba munitions afulumya emitwalo 25 buli lunaku. Kakati kansoke nkubulira atirale mulimu ki otegeere Abarasha bafulumya emitwalo buli mwezi emitwalo 25. Mulimu emundu zibayita longo barreled artillery ezezina straight trajectory zikozesebwa mu long range fire. Kakati mulimu zibayita zihawiza short barreled artillery high angle trajectory ezo bazifulumya bafulumizamu zibayita zimota. Bafulumyamu rocket artillery, field artillery, mulimu kibayita self propelled artillery, anti-aircraft artillery zikuba ennyonyi, anti-tank artillery, byonna bigwa mu kibayita artillery shells oba munitions. Kati Omurasha okusinza ku report yabanafu aba CNN ate nga si Barasha basajja ba Amerika bagamba nti Omurasha buli mwezi afulumya emitwalo 25. Kakati kwata emitwalo 25 ennaku tetuyina 30 mu mwezi. Kati bw'odividingamu emitwalo 25 kitegeeza nti Russia ayina obusobozi obukuba Ukraine ebyokulwanyisa bino atirale shells ezisoba mu ne bw'aba yagadde bakuba 10 buli lunaku. Ne bw'aba yagadde obakuba 10 oba bakubye 12 oba bakubye 13 oba akase rockets 4,000 tekimulya. Bayina obusobozi kubanga amagambo nti okusinziira ku production capacity yabwe y'ebyokulwanyisa ebipya Abarasha basobola okufulumya emitwalo 25 buli mwezi. Kati ng'ogamba nti anaapuwa kati oyo kitegeeza nti emiliyoni 3 omwaka. Bino ebyokulwanyisa bibeera bingi nnyo. NATO intelligence bwete bwegenda maaso n'oleka nti ampuliriza egamba in fact yali intelligence ya NATO ne basharinga n'emukutu ogwitibwa CNN ne bagamba nti kakati oba tuli kuki. Russia yekka afulumya miliyoni 3 ez'ebyokulwanyisa okumala omwezi gumu okumala omwaka gumu gy'emitwalo 25. Kati side eno America ne Europe kitegeeza nti katugambe nti amawanga ga NATO gonna oyinza okifunza bwoti nti amawanga aga NATO gonna akaseera kano okiwulira bo gayina obusobozi bwa kufulumya about 1.2 million. Capacity yaabwe Abamerika okufulumya ebyokulwanyisa bino ebikozesebwa naddala mu lutalo capacity yaabwe eri ku miliyoni 1.20 miliyoni 1.20 yokka. Abarasha bafulumya miliyoni 3. Bulijjo bagamba nti ebyokulwanyisa bwe busolo bwe balunda bano. Kati Amerika wakati mu kwagala okuvuganya Omurasha gye bavuddeko basetinze goal bagamba nti baagala buli mwezi at least omwaka guno ogunaggwerako baagala okwongera ku production y'ebyokulwanyisa bafulumya Abamerika, naye goal yaabwe still eri wansi nnyo n'ey'Abarasha olw'ensonga nti bo baagala bafulumye rounds of artillery ezikuleddera emitwalo 10 buli mwezi
bawadde Russia afulumya emitwalo 25 kati ya America plan ngagamba nti kale twagala 25 wanagwerako nga tufulumya emitwalo 10 Russia afulumya emitwalo 25 America yagala kuongerako just egende ku 10 kino nkibaleetedde onako lwalero mutegere nti eggwanga ereetibwa eri Russia mukwano gwange Russia esobola okufayalinga nekasuka omutwalo gw'ebyokulwanyisa mbadde magambiro 13 oba 13 naye balina obusobozi okufayalinga ebyokulwanyisa omutwalo mulambo olunaku lumu ne babikuba ku Ukraine oba kanaana kakati ye Ukraine obusobozi bwayina esobola okuba Russia ebyokulwanyisa bagiwadde ne byeyina ne byesobola okwekolera ng'eggwanga bo balina obusobozi bwa atirale munitions 2,000 yensonga lwaki nti Russia abakuba drone 3 ne bakasuka 3 oba 4 oba 5 okitegera tebalina busobozi kasuka bingi nga bya Russia kati Russia yayina obusobozi kumpi bwa mutwalo mulambo olunaku abakukosezza Ukraine ayina 2,000 kitegeeza nti gap ebeera nnene nnyo wakati w'amawanga gombi kale no okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwakolebwa mukutu oguyitibwa kwakolebwa banafu abayitibwa aba NATO intelligence yaabwe then CNN n'ebifulumya bakulaga nti omusajja ayitibwa mu Russia ebyaddala ebyokulwanyisa bwe busolo bwa lunde ewaka otegedde nti afulumya emitwalo 25 buli mwezi asobola okufulumya miliyoni 3 buli mwaka asinga Abamerika n'amawanga g'abazungu emirundi 3 okufulumya ebyokulwanyisa byakozesa mu lutalo omurasha tannapowa akyalwana. Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! wabale tuuliriza wenna akyataddeko ekulera omuntu wa bulijjo munda mu bisingi by'amakolero ag'entalo gye tutandikidde naye nga omusomesa weetaagibwa omusomesa wa SST apa weetaagibwa n'omuwalimu omusomesa wa SST wa apa n'omuwalimu mwetaagibwa mukube ku noti 755 755 883 noti 755 755 883 oba okubeni ku noti 777 anamu mukaga chenda mu 2 nsavu 2 noti 777 anamu mukaga chenda mu 2 nsavu mu 2 atenga Firdaus Haji and Umra Services abasangi wali nakasiro kulira na City Tube bategeza bana mazimwe nanti okuwandika banakola hijja wawumula kugenda maso office zabwe wali nakasira bagala umula August wamune desi mamugende ku bay ensamu sambagenda baramuze fe byenkizo atenga basuza mu fe ebiri comfortable bamale emikulu ejja hijja babarambuze ebibuga ebyenjawulo wewandise kati ku Firdaus Hijja and Travel wali nakasiro kulira na City Tube balina obukugu mukulabirira abakadde abatesobola na buli muntu yenna Firdaus Hajja ne Umra Services beboka bagenda okuwuliza nti mu butuufu okoze umula bakubireko kakati ku noti 3 noti 3 89 823 noti 7 noti 3 89 823 banafabo ngo bafuna bulonja ba Firdaus Hajja ne Umra Services songa Uganda Halali Bureau ekyo kitongole kivunanza okwekenneenya omutino gw'ebintu byetukozesa nga biri halali okula ebyokuna ebyokunya wa kampuni baddamu okuyita bagamba nti batuukirire basobola okukakasa byokulanga biri halali genda kussa April Kagorod watandikira Proti Tulere Gardens bakujjukiza bulijjo nti kozesa ebyo byokka ebikakaseddwa nti biri halali kebera kyogula obanga kiriko akabonero aka Uganda Halali Bureau bali ku nooti nyaye munnya 233 5 mu M banafaabo ateera ojja kuba obafuna bulungi nnyo nyini ddala buli kimu kitambule bala kale ntugenda kanti twetolola mu kwano katono tukomewo Dr. Sentongo wuno katono nnyo ayina kyagamba okuva wali enatete tukomewo tweyongere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya yo musawo Sentongo okuvamba Sentongo Herbal Research Group tusinganibwa Kampala natete awo mbitala bya traffic nga tuli ku kizimbe kya Samuna ground floor room number eri UG08 oyingira mundawo eddwaliro jja kuboliraba mu bitundu ebyembalala tusange ku round about ya mahembe gente ku kizimbe ekiyitibwa balya molo tuli ku first floor nebipande webire bijjo kubanga bikulaga eddwaliro weri singanibwa omwami nkugamba wandike namba yafe yesimu osobola okumanya
omanya butya bw'onaasobola okutufuna osobola okufuna obujjanjabi ku ndwadde zengenda okwogerako olwaleero. Ennamba yaffe ey'essimu eri 0753786385 0753786385. Omwami ali eyampuliriza olwo tugenda kutunuulira ku kizibu eky'obunafu mu nsonga z'amaka. Ekizibu kino kitawaanyiza abaami bangi era abasajja bangi nga waayingira ekisaawe kye munafu takyalina kyasobola kwekoleranga mwami. Abaami njagala okusooka okwongera okubajjukiza nti nabagamba temwetaaga ddagala ly'amaanyi ga kisajja. Apaana, omwami ali eyampuliriza kiwandibadde weetaaga ekituufu bwe buwangaazi mpozzi n'okudda amangu mu kisaawe kyo. Omusajja ampuliriza